Uganda y'emu ku nsi ezisingamu abanoonyi b'obubudamu abasukka mu kakadde akalamba abava mu nsi ezigyetoolodde olw'entalo n'embeera endala. Emirundi mingi mu bitundu ebimu bannansi bawuliddwako nga bakaayanira ebikozesebwa n'abantu naddala mu nkambi gye bawangaalira. Kati n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema kivuddeyo ne kitegeeza ng'abantu bano bwe bakoze ekinene mu kwonoona obutonde bw'ensi. This comes with significant pressure on natural resources including forests, wetlands and water sources. It is estimated that over 70% of households in some parts of West Nile depend directly on biomass energy, particularly firewood and charcoal, thereby contributing to deforestation and land degradation, which calls for our immediate and urgent action. Okwogera bino babadde mu nteekateeka y'okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi olukuzibbwa mu disitulikiti ya Jumani. Okusinziira ku Dr. Balirega Akankwasa akulira ekitongole Kinema, bafubye okulaba nga bazzaawo ebibira mu ggwanga, nga mu kiseera kino ebibira mu ggwanga byeyongedde okuva ku bitundu 9 okutuuka ku bitundu 13 ku buli 100. Tulabye nga ebibira nabyo bitandise okuddangulu, so twebaza bannayuganda abakwatidde wamu ne gavumenti okuzaawo ebibira, era tubasaba temujanga okwo. Ono agamba nti n'omuwendo gw'ebidduka ebikozesebwa amasannyalaze gweyongedde, nga kino kyakuyambako okukendeeza omukka ogw'obutwa ogusaasaanira mu bantu. You are aware Uganda is leading Africa in automobility that is climate smart. Electric mobility is rapidly expanding, led by Chira Motor Corporation. Electric buses, solar-powered commuter vehicles, and expanding charging infrastructure are helping to reduce emissions from the transport sector. Kyokka bakiikidde bannayuganda ensingo ababalumiriza nti basosola mu bikwekweto byabwe. There is no selective enforcement, but when people eventually don't do what they're expected to do, the public will always interpret it as we normally see it. So it is not true that everyone you see must have committed offense by presumption. No. Enforcement is geared towards only those who have breached the law. If you've not breached the law, there is no way enforcement can come to you. Wano we basinzidde ne basaba bannayuganda okukkiriza okukwataganira awamu mu kaweefube w'okulwana okulaba ng'obutonde bw'ensi butaatirwa. Katonda yatonda ebintu ebyo byonna nga bya mugaso eri omuntu. Era Katonda naawe omuntu amagezi okulabirira ebintu ebyo nga tabisaanyizaawo. So si kya buvunaanyizibwa okwesenza mu ntobazi oba mu bibira. Era tusaba bannayuganda okuwuliriza omulanga gwaffe bave mu ntobazi mu mirembe nga tetusse muguwa. Okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi mu ggwanga omwaka guno kutambulidde ku mulamu ogugamba nti okutaatira obutonde bw'ensi kutandika naawe. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.